Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mikwano jange abenzikiriza endala mukama waffe yeebazibwe. Muli mutya mikwano, muli mu mbeera ki, mwasiibye mutya, mwasoze mutya. Bannange, mikwano jange, abasharinga vidiyo zange mukama abampeera omukisa. Naawe wagiraba n'otakomentinga bambi nyamba. Komentinga. Abantu bano tubazzeemu amaanyi. Tubazzeemu essuubi, tubalage nti kisoboka. Naye buli walaba vidiyo n'ogirekaawo. Naye amaanyi oba togamuzizaamu. Ono omukwano gwaffe agamba sisita we yamwebakako n'amusiiga siriimu. Naye talina wakudda, talina wakuddukira. Ab'enganda baamukoowa. Baamugamba yaliko ekisiraani ye yaviirako ebyo byonna ebizibu. Ne sisita we okulwala ye yabivaako. Naye yagamba yesiiye kubanga ye yali mwana muto teyabitegeera. Bannange tunaba kugendayo eyo Dr. Kizito Patrick akola ku ndwadde nnyingi. Olina kansa, olina kandida, olina ebizimba mu nnabaana, walwala ensekezo zaazibikira, olina mugaba, olina omugejjo omunene. Gendayo olabe ng'akuyamba ku bbeeyi ey'okuteesa ajanjabisa ddagala lya butonde n'akujjanjaba n'osobotterera. Nawe wali eyo nga noonya omukozi we wakabambi, jangu otutuukire tusobole okulaba nga tumukuwa. Okay, mukwano katugende mu bbaluwa yaffe ey'olwaleero. Ono munnaffe atandise waati, amannya agange nze Charles, nyina emyaka 21. Naye munnaye mukwano, nyina embeera gye mpitamu, gye njagala bampe ku magezi, abawuliriza abo n'abalaba pulogulaamu yo. Munnange mukwano, byatandikawo ebiti. Nze maama wange yafa. Nakula ne taata wange teyabeerangawo. Ebiseera bye ebisinga yabeeranga mu safaali kubanga musajja muzimbi. Nabeera ne maama wange omuto. Maama wange omuto yali tanjagala naye nga sirina kyakkola, sirina wakudda. Kubanga ne bwe naŋŋambanga nti nno maama mmukolere buli mulimu ng'era asigala ampandiika ebibonerezo by'alina okunkola, nga mpandiika buli kimu kye nakoze mu nsobi. Ne bwe mba saakikoze ng'akiwa taata wange n'akisangawo oba n'amukubira essimu. Mukwano nabonaabona naye nga sirina kyakkola, nga sirina wakudda. Abooluganda bonna baali tebatwagala nga bagamba maama wange yali mukyala mubi nnyo, yali muzibu nnyo. Kubanga maama wange yanzaala omwana omu. Munnange mukwano, lwakya lumu maama oyo yalina omwana omukulu kubanga baagenda muleeta mu bufumbo nga taata yamuzaalamu dda omwana omukulu. Omwana yatandikanga okunkwana n'atandika okunjagala naye nga sikkiriza byaŋŋamba, ng'era sibimanyi nga sibitegeera kubanga yali mukulu nga nsingako emyaka 3 ye ng'abimanyi. Munnange mukwano, lwakya lumu omwana n'ajja mu luumu yange n'aŋŋamba maama ampita. Ne nkwata ekkubo ne ŋŋenda ewa maama. Kwe kugamba Brenda, eka Brenda ye sisita we, kwe kugamba Brenda n'amugamba njagala omugambe ky'obadde oyagala. Kwe Brenda kwe kuddamu, nedda maama, gw'osobola omunnyinnyonyolerako akimanyi nti nno nze si muzira ate siri muganda we, kyaba amanya. Ko maama kwe kuddamu n'agamba kyekyo kye bagambye, olina okukola sisita wo gw'oyitanga sisita wo ky'ayagala. Nayomukawo nga nziruka ne ŋŋenda nga nkaaba ne ŋŋamba maama ne nkuba enduulu. Waliwo neiba waffe era alaba embeera gye bampisaamu n'aŋŋamba guma kyonna kyonna ekijja, naye tokkiriza sisita wo ky'aggambye, tokikola. Naguma, nali sirina wakudda, nali sirina anansuza, nali sirina muntu yenna andika okuggyako neiba waffe ye yantegeeranga n'agamba nti ki guma munnange Charles, tolina kyakkola. N'addayo ewaka, maama n'aŋŋamba mbadde mmanyi togenda kudda, ogenze ng'olekaana ekyalo kyonna. Ekyalo kyonna bakumanyi oli mugowa ddalo,
tebasobola kukkiriza by'oyogera. Bamanyi oli masiikiini, tukuyamba buyambi. Kati owogganira ekyalo, kati tokomyewo. Nasirika, nali sirina kyakkola, nali sirina kyakuddamu maama. Ne ŋŋamba kaŋŋume, sisita wange yajja n'aŋŋamba byali ayagala. N'aŋŋamba ate nnyina bimukolera kubanga we nnaabikola nja kukendeereza ku bibonerezo maama we bye yali yampandiiseeko. Yaŋŋamba mukolere kyayagala. Gwe naamukolera kyayagala nja kuba nkendeereza ku bibonerezo kubanga ku luno taata nadda agenda kunzita bussi. Namugamba naye lwaki mundagira ekikolo ekyo nga mpulira sikyagala. Kwe kuŋŋamba nti si kyamaanyi, abantu bangi babikola. Just akaseera akatono. Nyumirwe kubanga we nnaabikola nja kubeera nga buli kaseera mbyagalira bijja kunnyumira. Mwana ggwe, nagaana naye kasita yajja n'ayogera ku kya ssente n'aŋŋamba mbu nno agenda kumpa emitwalo 2 nkikole. N'akkiriza n'atandika okunkwatirira n'akola buli kimu era ne tukola ekikolwa olunaku olwasooka. Munnange mukwano, saamanya nti nno omuwala yalwala. Nze neebakanga naye nga mpa ssente nga ŋŋamba muyambe naye nga mpa ssente. Saamanya nti yalwala. Saamanya nti ngenda fiirwa obulamu bwange kubanga obulwadde ebizibu bye nnyina bye bingi. Nze gwe bataagala, nze ataagalibwa ate nengattako n'obulwadde. Mukwano, embeera ensuseeko. Nzize gy'oli nga njagala ompe ku magezi kubanga natandika omira eddagala naye maama w'omuwala gwe nali mpitanga maama wange aŋŋamba ekigambo kimu ti nze yabonyaabonya omwana we okumutuusamu eyo embeera y'obulwadde. Ngenda kufa nga mbonaabona, ngenda kufa sikutte ku 10 kyonna. Mukwano, bansabidde ngenze mu bapasita basabe. Batutte buli kye baagala. Nkimya amazzi ku kyalo, mpaddeyo 10 embeera eganye okuterera. Mukwano, nsaba ompe ku magezi. Nsaba abawuliriza abo bannyambe bambi. Wabaayo alina akantu ke nsobola okubeera nga nsobola okugenda ne muyambako ku mirimu naye nve waka. Embeera eganye. Wabaayo omuntu asobola okunjijanjaba nanjjako kino ekisiraani oba kyekisiraani ekintambulirako bambi nannyamba. Naye nsabye buli kisaala mukwano ekyaganye. Neegayiridde buli kimu, maama nsonyiwa kiganye. Taata wange tayagala kuntunnako. Yaŋŋamba wenzijanga kwata ekkubo, wompuliranga nti nkubye eŋŋombe, kwata ekkubo oyite emmanju, saagala kulabako. Era taata tandabako. Era ono sisita wange gwe twalwala siriimu bambi yampa kamere nendyako kubanga ekituufu akimanyi nali saagala. Ate naye ekituufu akimanyi n'obulwadde gye yabujja. Nasanyuka nga mumpadde ku magezi. Sigadde nze Ssewankambo Charles. Baagaliza okubeera obulungi. Bye bye. Eyo embeera bannange. Sagenda kwongerako bingi. Nange ensusseeko. Naye mikwano, abaana abalina emikolo, tulina omuntu waffe atunga ekkanzu. Ekkanzu ebbeeyi yakuteesa, akuwa ekkanzu ogende weeyagale ku mukolo gwo. Ekkanzu azitungisa ngalo nga bwemumanyi ekkanzu. Ekkanzu bambi nnungi nnyo. Kati emikolo gigenda kuddamu weeyagale. Ng'olina emmotoka yo oyagala kuvugamu, oyagala kukutambuzaako ngendo mpanvu, tulina omuntu waffe bambi omuvuzi wa mmotoka naye emirimu gy'abadde akola baagiggalawo, gyafiira ddala n'emmotoka baagitunda gy'ali avuga. Naye amazeemu emyaka 12. Osobola okujja n'omuwa omulimu bambi n'addamu n'akola n'aliisa ku famire ye. Ye ebbaluwa ya leero, leero teweegenze ensi yeeyo. Nsigadde nze Rashida
dada abatuusizaako pulogulaamu yo ebbaluwa yo ey'olwaleero. Bye bye.